basaba musajja wonaba akusobedde musomere essala ya kifaalu musomere sappule 2 bane mulabirire ku bamaama baffe nekwesebo n'amala emyaka 5 yadde gomesa empya taata olimbega mu makaago abaana ne bali ebijanjalo olw'engamba faaza tulidde ebijanjalo tutamise birotanga bye bitulya omanyi okulonda ekijanjalo ono mbagali nga kyasebe ekizikulya ng'abiridde nnyo kusaanye mu baana bali ekkanyama bakatoliki bawulira akabiriza abaana balieko nekwesebo nabeera nga mulya maluma nembeera nga munywa kyayi mukalu bannange nzeka mbasabire amma mukama ababeere kale mwewombeke n'atali mukatoliki ngenda kukusabira bw'oba wakana tuula naye mwabasubira nti zoba basabira mukituke amiina kale ngenda kubabonako omusalaba ndi mukatoliki gatali mukatoliki tokwonoona kaleke okajja mu kyenyi n'okazza mu kutu n'okazza mu mugongo paka kalevu nedda baaba bwebeeraawo nga weesimbye bulungi nnyo esaala ejja kutuukako omukatoliki kakube amiina atakamanyi tokakuba n'esaala ejja kutuukako ate muzibirize n'abantu bosabira bakanulidde amaaso paka muzibirizaako newewombeeka tobeeranga ayagala okunkuba waliwo yaŋŋamba eri nabadde maze okuyigiza nenga mwandiba mulibako makamuno ali badde afiiriddwa naye nga mwekwese mbimwanywanyi temuleese mabugo bwe namala mumisa ngenda kuli oli naŋŋamba faaza nyina kyeggamba faaza gwe nomajjako kuba akatayimba mugamba ate munkubira kyokuba tusanyisa fe abako saalya mmere neŋŋamba tibankuba akatayimbwa abo wano ngende sika mmere kale kambasabire mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Mukama Katonda ayinza byonna njagala okwebaza amaka gano taata ne maama batuzaalira Timothy nkwebaza n'abaana bonna abazaalibwa wano weebale Mukama kusobozesa abazadde bano ne batuukiriza ekyo. Neebaza Timothy ne baganda be abakoze omulimu okulaba nti bazimba ennyumba eno ne taata n'amugulira ekidduka. Neebaza nange nti manyi Timothy ate n'omukyala tukwebaza ebiro byonna byebakolera Kereziya ey'ekkungu n'ekereziya endala buli wamu tubasabira omukisa bonna abantu abali wano Mukama mbasabira omukisa taata ne maama bazaala Timo mbasabira omukisa gubakkeko mwenna abali wano mbasabira omukisa gubakkeko mwenna beesanze nga muliko amaanyi agabasibye amaanyi agabakwatidde awantu nga tosobola kweyongera mu maaso ndagira amaanyi ago gabavayo komangu gagende wansi w'omusaalaba mwenna mbasabira omukisa omwaka guno pulaani zonna z'olina mwenna abeegomba bye mulabye wano mwambale omukisa ogubatuusaako mwenna abali wano nga mwekubagiza mbasabira amaanyi muve mu kwekubagiza mumanye nti musobola okugaggawala n'okukola ebyafaayo mu nsi muno mwenna abayimusa eri Katonda nga musaba bampeera omukisa mwenna abampeera amaanyi mwenna abagabirire mwenna beesanze ng'olina kyonna ekikanakanga ndagira kifeewo mu linnya lya Yesu. Omwaka 2022 kimanyi mukyalina okutambula oba ku magaali oba ku pikipiki oba mu mmotoka oba mu nnyonyi mwenna mbasabira gye mugenda okutambulira omwaka guno mutambule bulungi. Nsabira buli muzadde ali wano ng'olina abaana nga wandyagadde omwana wo naye afuuka ow'amaanyi mwenna abaana abali wano abazaalibwa abazadde mwenna mbalangirirako omukisa njogera gye muli nti mujja kubeera b'amaanyi mu nsi njogera gye muli nti emulabe wonna mwe mugenda kubikola njogera gye muli nti Mukama abateekako feva etambulenga nammwe omukisa wange n'ogubalwaniriranga gubataasanga amalogo gubataasanga ebisiraani gubataasanga ebikolimo essaala yange neevemu amaanyi agabeetooloola gabalwanirire ng'obayisa mu buzibu bwonna mu byangu n'ebisibo nfundikira essaala mwenna nga mbalangirirako omukisa mbalangirirako obulamu mbalangirirako emirembe mbalangirirako amaanyi agagaggawala n'akola eby'amaanyi byonna bino tubisaba Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu mwenna abali mu ggulu Agatha kutujjukira olwaleero omutuukirivu tonnafe obudde bwongedde beera naffe tubeere naawe sala zaffe osiime n'oziwa omukisa amiina. Omukama abeere nammwe. Mukama Katonda nange gwe nsinza
Katonda gwenda benga akola ebinene. Mwenna abawa omukisa era abakuume mugambe nti amiina. Mwenna abatunuuliza amaaso amakakama abasaasire. Mwenna akyukira gye muli abawa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kanto. Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu. Mwenna gubakeko, gubajjuza amaanyi, gubajjuza obuvumu, gubambaza emikisa, gubajjuza embafu ezeejiba mu bintu eby'amaanyi. Omukisa guno gutambule ku kyalo kino. Gugobe buli mayisa mabi agabalimu. Gugobe buli sitaani ali ku kyalo kino. Omukisa guno ugende mu maka gammwe, ugende mu nnimiro zammwe, ugende mu pulaani zammwe, ugende mu maduuka gammwe, mu bizinesi zammwe. Gutambule mu mwaka guno 2022. Omukisa guno gusigale nammwe, gutambulanga nammwe emirembe n'emirembe. Amiina. Musigale mu ddembe n'obukuumi bw'Omukama. Bye bye and good night. Musule bulungi.